tumalize tutya soko mpe birthday surprise ya Florence week eno finally twatuse ku nkomero ya birthday ya Florence naye abaana abawala bannaye n'okubeera omuwala nagwo mulimu mu ggwanga muno omwana yatandika okufuna ebirabo ng'omwezi gutandika pap surprise eyo soma mpola mpola yala twaye ku mwami yala twaye ku mwami munayo tojja kumulaba wish you all the best in your never smile oh man no no oh man no no yes this is all for you n'abasajja batidde ddala omukwano mu ggwanga lino mbireke sayimo wa lugambo nnyo muntu osizzaawo tukwekengedde mama Paulo wasaala mama Paulo wasaala ebyo abikolanga oh my gosh kale kaseo ne bannyabo ono ye mugole wammwe surprise kale byebyo nno bannange Raxville mu nkwagaliza amazaalibwa amalungi nkulabye wano ku status ya Penny mukozi munnaffe naye nkwagaliza amazaalibwa amalungi kale byebyo nno happy birthday Flo yes ndowooza abantu bakulaze kye bakulowoozaako ebyo byebimu ku ebyo bannaye kakati mbadde nteesa tugenda mu Easter munzikirize mbalekere wano ate sibatetenkanyiza mulowooza mbatetenkanyiza